Kwa mkade waffe Honorable Alhaji Hussein Kyanjo. Alhaji Hussein Kyanjo ava mu kibiina kya Jema era nga yakikirako constituency ya Makindye West. Omwaka gwali gwa 2006 paka 2011 atera n'akomawo n'abanga akikirira mwaka gwa 2011 paka 2016. Meja chibirango tukwaniriza ku mukutu the flash cyane mukutu mu gusansonga. Uganda yensi okaje nakalaba kontino. Buli muntu alina omuzinzi nga mukulu nga munene afa. Kati wenebuliza okufa kuno kuli nebitebo. Omuntu okufa kya bulijjo naye kyabatuma kyabatuma kinti abantu enfa yaabwe tetegerekeka. Buli afa bamu obutwa kansa. Bataba kansa obutwa tebafa sirimu tebafa mitima tuli balina zi blood clot okugeza batugamba ono gayo aronda blood clot ono elimu namaje CDF ani yafira moto munyonyi aronda nyakirima blood clot Paul Lokech blood clot au netuvao netudolanya cancer netuvao netuda ku ono musajja afudono ono wakundo mayombo kaza mutebire kaza lisomoji ayakafoyo kansa byarugaba William kansa ayali speaker Kolanya kansa Hussein Kyanjo kansa ekwata ba politicians bokka. Kakati waliwo ebintu ebikyankira buli mulembe waliwo ebikyankira ate buli mulembe guba n'obulwadde bwago. Omulembe gw'obote waliwo ekintu ekyakyanke embalasaasa zakyanke. Omulembe gwa Amin gwali gulina simama gwajja ne simama nkwambire kati guno ne gujja kati kale nga covid sijja mwogera kabadde jeno wonna kati guno gubaddewo ne kansa ne gujja guzze ne kansa yafuna obuzibu kigambibwa nti aweereddwa obutwa era amaze ebbanga ddene nnyo ng'ajjanjabibwa ng'abeera mu ggwanga n'okugenda ebweru w'eggwanga. Kati olunaku olwaleero enfa y'omuntu nga omuntu abadde w'amaanyi obutaleeta busasamana bwebugumu bayinza okuteekawo yeesibye omusaayi bayinza okuteekawo kansa wateeva n'ebirala kati abantu ne musigala awo balansi ngaawo batayinza kwogera mabugo. Kati olwali tufiiriddwa abantu ab'amaanyi bannabyabufuzi ab'amaanyi abagundiivu kati ng'ekigambo bugundiivu twakyogeramu twali tuli e Masaka twakibindako ne baleeta emboozi nti nga boogera ekigambo obugundiivu kyeki naye magambo nabyabufuzi omugundiivu ekiyitibwa obugundiivu tebakimanyi. Kati Kyanjo ye munnabyabufuzi omugundiivu, munnabyabufuzi atalina bbala, munnabyabufuzi atakiwukakiwuka. Tituganya abantu bakiwuka kubanga Kyanjo oyinza okusanga nga yali wa DP oba ki. Kyanjo yali mu kibiina kya Jema n'azimba n'ebibiina ebirala. Y'omu ku bakaba Parliament ab'ekibiina ekya Jema abadde bagenda maaso n'okuba tibabadde boogezi aboogera mu ngeri gy'oyinza okugamba nti teerya ntama era agenda maaso n'okutunuulirwa nga omusajja abadde omwesimbu naddala mu kaseera ako weyabeera mu Parliament y'eggwanga. Y'omu ku babaka ba Parliament b'oyinza okutunuulira n'ogamba nti omusajja ono tagenda kwerabirwa mu ngeri gy'awanga ensonga ze n'okugenda maaso okulambika wamu n'okulungamya. Mu biseera ebisinga obungi wabaawo abantu b'oyinza okugamba nti bono ayogedde olw'obusungu oba ayogedde olw'obutaagaliza naye ng'abadde agenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga ze zonna zagenda maaso okubanga ayogera ku wapi. Abala bali mu mwana basamutesa gwe tewazaalayo baana basobola kubeera ne besimba kale kugamba obulwadde kati ne mu patisi mulimu obuntuntu bwewutyo nti gundi oyo oyagala kuva kukuwaabi gundi oyo oyagala kuva kukuwaabi nedda omusento we bali mu kibiina era ebibiina ebimu bijje bawadde pulatifomu ojja balabanga basi. Bannabyabufuzi bangi ayinza okugenda mu DP n'ava mu NRM n'ava mu FDC n'ava mu DP naye ng'amugjeyo wa Jema. Ffe tulina bannabyabufuzi abaatuwaliriza okugamba nange kanyingire mu byobufuzi okugeza
nalaba Nambooze DP yali etongozo bakikuste square oba yali mwaka ki Nambooze yayogera nga akyali katono bwe kati uganange nenga nti kasi kano nga kwogera kisonyiwa okwogera ekyo kali era kasi kano nga kwogera kugamba abantu abo abayingira ebyobufuzi nga Nambooze ayogera kibanga pasita waba abuulira nga mubuulizi mulungi noga nti walokose abantu 300 kati Kyanjo ye munnabyabufuzi ayingiza abantu ebyobufuzi abangi era waliwo pasita jali n'abuulira agenda okuvaawo ng'abantu 2,000 balokose kati Kyanjo ye muntu afudde nga tamanyi n'abantu bameka bayingiza ebyobufuzi Ssemujju Nganda ajja ku leediyo n'ayogera n'akunyonnyola abantu abantu ne baisogga ebyobufuzi ebibiina ebyenjawulo ne bagenda mu ndugu nga tategedde nakutegeera Muwanga Kivumbi njogera ku bantu bannabyabufuzi abajja ku muzindaano ne boogera Ssekikubo kati bannabyabufuzi abagundiivu boolaba Ssekikubo mulaba be bannabyabufuzi abagundiivu abafa ensi neekosebwa ekyanjo ku lukalu lwa Afirika wano bannabyabufuzi abagundiivu bwe tuyinza okukola nti bagundiivu waliwo bannabyabufuzi abagundiivu bwe muyita naye munnabyabufuzi atayina musaayi gwa muntu Kyanjo ayogera ku wafiiridde nga bannayuganda bangi ababadde bagezaako era okumutunuulira oba oliawo n'okumwegomba okulaba nga bakola emirimu nga ye gyakola. Obukugu bwe yali musajja musiizi wa bifaananyi era ebiseera ebisinga obungi tujjukira mu kalulu ke yali agenda maaso mu kampeyini ne mukadde waffe yali omugenzi Nsibambi olumu yamujeregamu namugamba nti gwe omusiizi w'ebifaananyi ogende nga weesimba ku nze ate omusajja munnamateeka n'amutegeeza nti weewaawo nga bwe nsiiga ekifaananyi kino nga kiva mu bwongo bwange ne kibeera nga kirikkirya bulungi era ze ensonga bwe ngendo zirambika nga ndi mu palamenti. Bannayuganda naffe bannamakindye mugende maaso n'okuba nti mumpa akalulu baakamuwa akalulu era n'agenda mu palamenti y'eggwanga. Ebiseera ebyo Nsibambi yali mu kibiina kya CP era ng'ono butereevu yajjidde mu kibiina ekya Jema era y'omu ku babaka abasobola okugenda mu palamenti nga bajjidde ku tiketi eyo eya Jema. Mujjukira nti Jema ebiseera ebyo yali ayina mukadde waffe Kibirige Mayanja nga gwereese ku bwa president naye era mukulu Kyanjo ono eyagamba nti ye ajja kusigala ng'ali mu kibiina kye. Abadde muwabuzi eri ekibiina era nga yeebuuzibwako nnyo nnyini ddala. Abadde muwabuzi wa ludda oluvuganya gavumenti abadde muwabuzi wa NRM aba gavumenti obanga tukutte bigambo bya Kyanjo nze natandikira ddala okumanya Kyanjo ku Mambo Bado Kyanjo nga tetwagala bajjewo Kyanjo baleete muntu mulala Bannankunda Muwanga bonna bajjira ku Kyanjo omugenzi Nankunda Muwanga n'abalala bano bonna bannabyabufuzi boolaba bajjira ku Kyanjo Basewungu bonna abo babuguma lwaki Bakyanjo likimu ly'Abakyanjo ne bano balodi meeya n'abalala. Kakati Kyanjo ye muntu afudde nga tebamutadde ppamba mu kamwa yafuna stroke naye n'asigala ng'avaayo ng'ayogeza olulimi akulula lukulule era nga ye Kyanjo. Kyanjo ye muntu gw'otatwalira ssente ayinza okuwemula nga bino bye tuwulira n'akuwemula era nga batya ogamba nti Kyanjo mutwali ebbaasa ng'asobola ojjogera. Waliwo abakazi omukazi omuntu n'abeera ku kyalo nga batya omukwana nga nti omukazi oyinza omukwana n'agamba nebba kati ye Kyanjo. Kati ate waliwo n'abaana abakazi bamanyi nti oyo nga toyo suwaani ya bbaala. Kati bannabyabufuzi bangi abeefudde suwaani ya bbaala. Kati mubajje mu bino bye mugamba nti munnabyabufuzi mugundiivu kasita afuuka suwaani ya bbaala. Kati Kyanjo afudde mu bano basuwaani ya bbaala era nkubiriza bannabyabufuzi abakyalina ensa betumanyi nti balina ensa mwebali muleme kwefuula suwaani ya bbaala n'okuziika n'abantu abaali kuziise. Kikulu nnyo omuntu ng'ofudde mu nsi n'osigala ng'oleseewo mukulunga n'abantu bakyakwogerako bulungi. Abantu bagamba omuntu wafa abafudde okuswala kubeerawo ng'omuntu afudde okuswala kubeerawo
gamba oyinza okubanga ovudde waka naye nofuna accident ne bajja okuyoolayolawo empale y'omunda nga njulifu omusajja omukulu empale y'omunda ya mutwalo gumu kati abantu tulina okweteekateeka ne oba otambula olabe nti empale y'omunda namu temuli bituli njoze kati ye munnabyabufuzi kati ekyanjo gwe twogerako olwaleero waliwo tufiiriddwa abantu ab'enjawulo nga obulwadde tebubaganyiza kulaba byabufuzi baabwe nga butambula nga William abadde musajja nga awabula gavumenti nga omulaba nti naye omusajja ono William abatusinga tubadde mumahoteri tubadde tusinkana abantu ne kati ngaoyo William afaaki William abantu gwe badde bamanyi nga Jjajja Nuupu lwaki tagenda wa Museveni afaaki kati oyo omusajja aweddeyo ne bwe yaligeze wa Museveni yalisigadde nga aswadde sigamba nti okugenda wa Museveni kuba kuswala munnabyabufuzi okwefuula suwaani ya bbaala gwe awali emmere omusajja gwolabye ssente kagamalaaya kati ebibaddewo olwaleero ebiriwo kati ngaolwaleero kanjogere ku bibaddewo nga ku FDC katono nnyo omufunzi komenti yange ku FDC nga ebyabaddewo nandala bafaalo ayinza atya okutandika n'agenda nti badde maze okutegeera ddala pulezidenti Museveni maze okutegeera ddala omusajja ono yalina omulamwa tosobola omuntu asobola okukyogera ye memba wa paliamenti yakagenda mwaka gumu 2-3-4-5 ng'ate muvubuka mwana muto NRM yeyina omulamwa kati obugundiivu oba obuvuddemu oba obussa owekitiibwa Mao ye yali munnabyabufuzi agenda okusigalako mu mambuka ga ku rigimu eno ku biseera byo wabadde atuuse revu gyabadde atuuse okubeera munnabyabufuzi omugundiivu so kakati olwaleero tufiiriddwa nnyo Kyanjo okufa kwa Kyanjo ye rigimu ya bannabyabufuzi era nga bwe nkutegeezezza nti ku ludda olw'abannaffe abayisiraamu bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi kubanga wano Makindye ewaffe mu bitundu ebyemunyonyi wabadde ava abadde musajja agenda maaso okukolagana n'abantu bonna ate era nga mu ngeri y'emu afuba okulaba nti eddiini ye ey'obuyisiraamu agigoberera era agitambulirako nnyo. Abaka ba palamenti bangi nkakasa bagenda kutandika okwogera ebigambo bye bayigidde ku musajja ono mukadde waffe Haji Hussein Kyanjo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo abantu abafuula abakulembeze nga Katonda kati Kyanjo Mukama alina bwe yamukwatira n'agamba njagala ogende ng'oli mutuukirivu n'amukwatira awo n'amusibira waka n'amusiba olulimi oyogedde nnyo kyoyogedde kimala genda n'obutuukirivu obwo kati Kyanjo abantu ligimu abadde ku biseera bya Kyanjo ebigambo bya Kyanjo byayizimba abantu mu ggwanga muno mu Uganda wonna ne mu paliamenti ababaka ba paliamenti abamulabirako ne kati abakyamulabirako ye Haji Kyanjo afudde olwaleero nga talina bbala eri ggwanga era eggwanga lisaaliddwa nnyo Haji Kyanjo. Mukama yalina enteekateeka singa abantu bakomawo okusasulwa mwali ebyokusasulwa kwa Kyanjo nga abakulembeze abadde mu Uganda nga tebamwenkanyiza kusasulwa ye yakolako ekimala n'avaawo n'adda ewaka ne Mukama bwe yalisasudde Kyanjo ye muntu atakweka oba mukulembeze ekikati wano mubaka wa paliamenti kyatakweka atakweka takirikira bigambo ndowooza muwanga waliwo nabasimanyi ani waliwo abasajja bali mu mambuka eyo ne basirika kati ye Kyanjo ye Kennedy Kyamuzinga bwe yali ekigambo kyakyogerera awo
Ssemujunganda kigambo kyakyogereraawo, Nambooze kigambo kyakyogereraawo, Ssekikuba ekigambo kyakyogereraawo, n'ababaka abamu mu NRM mulimu abaali boogera. Waliwo omubaka abadde avudde Gindi Kasambi eyo nga omulaba ng'alina ebigambo noga nti NRM kati ereese ba Ssekikuba abapya. Kati omubaka wa Parliament olwali omuntu gwe balonda ne bakulonda nti ng'osaba akalulu ogenda mu Parliament ne bw'otuuka mu Parliament n'ogenda mu State House. Era ababaka ba Parliament mbakubiriza basaba akalulu mwe muba mugenda mwawuleemu nti mumpe akalulu aka State House, ngenda mu State House. Babalonda kugenda mu Parliament olumala okuyitamu nga mugenda mu State House. Kati kyanjo eyo gurupu yagivaamu. Era nkubiriza ababaka ba Parliament mwenna abali mu Parliament babalonda kuzimba nsi yamwe gikumaakuma, so si kuteeka mu nsawo. Kyanjo teyateeka mu nsawo. Era n'ebintu ebisinga abantu bwe batyo tebibeerawo, era olufa bigenda biba bikumpanye. Ngenze njogedde kino president ampa kino, njogedde kino, ebyo tebibeerawo era bifa. Era n'abantu bennyini babimalawo kubanga byonna ebintu wabiyita mu bukumpanya. So nkubiriza abantu bonna okulabira ku bakulembeze nga kyanjo. Ekibiina kya NRM kinene oba benyiza okugjayo oba njijeyo ngaani gwenyiza okugereza ku kyanjo. Mu kya UPC waliyo Cecilia Ogwara, waliyo Cecilia Ogwara. Mu NRM waliyo Ssekikubo, waliyo ono we Bunyoro, Tinkasimire. Kati Bunyoro nabo kugamba abantu boyinza okugeregeranya nti noti Kyanja avuddewo ne mu NRM ani ayinza okudda mu kibiina ekirimu ababaka nga 500 300 n'owaana ekibiina kirimu ababaka 300 ne mulimu omubaka ng'oggyeko Kyanjo goyinza okugeregeranya ku Kyanjo mu NRM ababaka 300 oyinza omundeetera nti gogeregeranya ku Kyanjo. FDC oyinza gamba nti no nti Kyanja avuddewo katutekewo Ssemujunganda, katutekewo Muwanga Kivumbi. Ate ku NUP osobola omugereganya NUP mwebali bakyalimu abalina omutima ogw'omugenzi, abalina emizi emizi, ate emizi yanjawulo. Abantu abalina omuntu w'emizi mu bannabyabufuzi oteeka okuba n'emizi ku ggwanga lyo litya. Omuntu w'emizi ku ggwanga lyo tosobola kujja wano kintu mu Buganda n'okitwala mu Ankole n'okyogera mu Ankole. Tosobola kujja wano kintu n'okitwala Bunyoro. Tosobola kujja kintu wano kya Buganda n'okitwala mu Acholi. Tugamba abakulembeze b'endaba nga wa mu Buganda naye n'osanga ngange ya Buganda. Nina we nabadde nempulira okwabigana nga abantu bano bayingiremu ntya. Ne babadde abantu beboogeramu nga banoonya ssente. Nze nebaza abasajja bano te abasajja bano kuba babadde waawo tolaba abasajja wamaabanya Abanyankole te bo Banyankole bano boolaba te bo bamanyiganya. Oli watuuka gundi kale oyinza okulanga nti gundi oyo wewaffe naye nga wewawala ti wawala nga tebavana ku kyalo kimu naye noolaba nga bo bassa kimu. Nembatunulira neŋŋamba nti bano balina kye bamanyi. Bw'oba oyagala okulaba Omunyankole genda olabe ku faamu y'ente ojjewo kasengemu okatebe bwoti ente naagisanga eri olyoka olabe obulabe bw'Omunyankole ngeri asange ente zisibira ku poliisi. Enkoko mu Ankole wano oli asanga enkoko mu lusuku lwe bazitemanjala
wano mu Buganda batemanga enkoko enjala eyamuliraano egenza okutakula wali nimbaga nti bano tebalina kye babanyiiko bano genda omunyankole asanga omunyarwanda nga omunyarwanda alundira mu faamu y'omunyankole kati nengaba bano babalabira wano omuntu wabako ngazze ku bucuba eno bali ku bucuba abatolo bano tobala nti beetikka emigugu bwaddayo ku nnaku enkulu ettolo teyeetikka abamugagga yazze ku kyalo kati bano engeri gye bali ku bucuba eno tuli ku mawanga awo baagalana kiringa abayizi abagenza okuwandaaza ne basinkana nga tewali yazize ensolo ebanga eyaabwe bonna bayinza ogigabana kuba bazze kuwandaaza kati bo bano bali eno mu Buganda bajja kuwandaaza kati kyova olaba bakwatagana naye gwoba oyagala genda obasange ku mafaamu gaabwe boolaba badde boogera wano ente ya gundi eyakanamugire ogisange nga yagenze wamugisa okulya omuddo kati fona wano ente twazirabanga ne ziva ebitala ezo zaani za gundi nolaba ente zivudde eri zaani za lufali nolaba za mutalalenga nga kugamba zitambula mu mataka agaffe nga tetubafaako fwe olwaleero genda wano ove wano nti ogenda mwankole nga oli muganda oyogera luganda nga oyagala yikaze ettaka 10 kati twagala bannabyabufuzi abaliwo tetwagala kuziika kyanjo nga mugenze mu bungi twagala mulabire ku kyanjo abantu n'oli abantu nga babagula nga bamalaaya era banatera okugenda bali ku radio 1 bamemba ba parliament gye muteekawo street we babagulira tumanyi ti ku radio 1 waliwo tubasange nga muyimiridde bamalaaya balina tumanyi we babeera nosanga nti wali ku gundi waliwo bamalaaya wali radio 1 bagulirawo bamalaaya wali egirindi bagulirawo bamalaaya kati bamemba ba parliament abaagala okubagula abakazi mubeeko obuteeteeyi bwe mwambala n'abasajja kati bamanyi nti street eno yababaka ba parliament babagulira wano lwaki abantu tebabanansa omuntu ofuna miliyoni 25 ezo sente tezikumala era njagala okukubiriza ababaka bonna batayinansa njala mulabire ku bano tewali muntu yenna yali avudde mu kibiina kye nti bamuguze nawulya gunde kusaasira luli ng'akaaba nawulya bukyamaanyi yennyini ng'akaaba mayinja mpulira yali nnyanyonyi kati tewali munnabyabufuzi era oba kukozesaayo taamu endala oba ku kifugi kobewa NRM kugula odde mu FDC era bajjako abantu bewamwe gye bakulonze bajja kukuba ettale omwaka ogujja abo nabo mulaba tewali mubaka wa parliament asaze bill era nayogera nti mwiru kyali kimugwanidde FDC yayirawo mwiru omubiri ninga ti mwiru ekyamujemwe agende mu anti butalaba era nakamukuba naye kati bwe yakomyewo ndowooza essuubi aliraba kati abaka era bajja kgenda bokka olaba n'ekibiina kya Betty Kamya yakisuulamu naga nti kivuddewo ne basigalawo nekisigalawo ne kati weekiri tewali avudde mawu yavudde mu DP yasigaddewo talina bantu be yagenze nabo era okumanya nti talina bantu ajja kuba olukuŋŋaana nga teluliiko ssente mu Kampala wana nalaba afunye abantu so ate kirala gavumenti yennyini ereme kutabula ebibiina by'obufuzi ndowooza bibanga abaana babaga nti kino kiseera kyakukola bigezo ayise n'ayita agudde naabo kugamba ti ebigezo tebibeerawo mu biseera bya kusoma busomi era ebiseera by'ebigezo bibeerawo nabaga nti kati abaana bagenda mukukola bigezo abasambi b'omupiira waliwo sizoni webagulira abasambi b'omupiira tebagula webaggalawo baba baggaddewo Pulezidenti Museveni okuyiwayiwa sente n'aziyiwa ku bantu 10 ne babawo obuwumbi 5 ng'amalwaliro temuli ddagala
alinde sizoni oba nagulira abasambi mu biseera by'okulonda ababaka ba paliamenti ebibiina bwe byeragira amaanyi kino tugamba okuvuganya tugamba naye ekisente okuzonoonera ku bano ate nga abantu enguudo temuli Kampala alinga ttaka na musenyu lwaki akawumbi tokateeka ku luguudo lwaki oluguudo lw'Entebbe express tekuli bitaala sente zowa nandala mafaabi bazowa gundi lwaki sente toziteeka ku express abantu ne bakuwa akalulu lwaki tokola Kampala Sacco kagwa ebinyo paka bwayise lwaki tokola luguudo abantu ne bakuwa kugamba abantu ne bakuwa buyika kalulu amalwali batulaza amalwali agatali mu ddagala n'abasawo ne boogera sente z'oteeka mu abo lwaki tuziteeka mu malwali abantu ne bakuwa mukama byamukozesezza okuva mu kubaga ssemateeka awo bonna bwabadde ebigambo byayogera mu kuva emabega byonna byalinga byakubuulirira ggwanga kukyusa gavumenti mu mirembe so Kyanja agenze mu lubu lwaba yali tabadde ku kulembeze naye ba Kenya yina bannabyabufuzi ab'amaanyi abadde ab'amaanyi aboogerwako so Kyanja agenze mu bannabyabufuzi wano betwogerako ajja kwogerako nga babenikito kiwanuka betutaalabako ekyanjo tugambe ekyanjo yalinga political analyst nga ayamba muwe w'amagezi kyanjo bebannabyabufuzi bojja okusanga nga oluguudo masajja yewaabwe Kyanjo road abo babulamu enguudo abantu abali badde bagubwamu enguudo banandala mafaabi nebagulamu enguudo kati oluguudo lwe bali kuguddemu ne lusigala oba olusse Erias Lukwago road lwaki gundi ono abatafuna luguudo ono mukyala bakyamuwa oluguudo Mama Lubaga nga yakola nnyo ne bakola enguudo awo wonna wonna mpuliddeko ayogera nti Jennifer Musi yakola enguudo bazikolya zifiira mu myaka 3 nguudo kizi yakola mpozi kitta nti wali nalwo lufudde bakola enguudo emyaka 20 so kati olwaleero omukulu Kyanjo twebaza Katonda byamukozeseza mu bulamu bwe kibe kyakulabirako eri bannabyabufuzi abalala. Last message nze kubiriza ababaka ba paliamenti ne bannabyabufuzi bonna batandika okuyingira mu byobufuzi singa Kyanje mubaterewo abatamulabako mubaterewo obutambi bwa Kyanjo gyebuli bawulye ku bigambo bye tulina abapasitors balina enjiri we baba bawulira noteekako wotukano oba noteekako radio nowuliza enjiri ya Pastor Kiganda nowuliza ya gundi nowuliza ya gundi kati ndaba abavubuka bagenda ku simu ne bawuliriza abayimbi nabana abatontoma obutontomi nowulira nti muyimbi akati banonye ku maloboozi ga Kyanjo abatamuwulirako mu buteeke ku YouTube kagamba busaasaane baddemu bawulire Kyanjo abatamulabako ng'ayogera bangi abatamuwulira ng'ayogera ate era mu kaseera kabeereddeko mulwadde yafuna n'omukisa era n'agendako n'okukola ijja naga nti nja kgenda njikole kitegeeza nti oba oliawo wadde abadde mulwadde naye asigadde ng'ali Katonda we asigadde ddala nga musajja ow'amaanyi ate ayongera okwogera ebigambo nti ne mu kaseera ako omuntu yatekebwamu ekyuma nga tasobola kwogeza butereevu mu miro gwe naye ng'alina eryanda erimuyamba okusobola okwogera abadde asigala akyayogera ebigambo awo nno kitegeeza nti Uganda efiiriddwa omubaka wa Parliament abadde asobolera ddala okuba Freedom Mwami aliko mbaka Parliament naye nga ate asigadde oba oliawo abantu bakyalowooza n'okulowooza abantu abamu toba oliawo akyaliyo ne mu Parliament kubanga ekyamazima abadde musajja w'amaanyi ate erya ntama era ayogera ebigambo mu butuufu bwabyo.